They took the bridge, they broke the soil. Babuuzaako bassebo ne banyabo mwenna bataddeko Media Choice Africa okwetooloola ensi yonna timuliyo mutya. Mujje baliko gyonna gye mukozeeko olunaku olwaleero mbaaniriza nate era mu pulogulaamu yaffe eno endala. Erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Nga sinakola kintu kyonna bassebo ne banyabo BanaUganda munzikirize nsooke mbayozeeyoze era mbeebaze. Mwebale nnyo ne ssekwebaza yenna gwe nkozesezza okubeebaza. Okwagala ensi yammwe, okulwanirira ensi yammwe, n'okusuumusa olutalo lw'okulwanirira ensi yammwe ne mulujja mu local politics ne muluteeka ku international level. Ekyamazima Museveni gye yali yaggalira abantu ng'alowooza tetutegeera. Mumaze okumulagako olutalo mululwanye. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwongerereemu ddala. Omulanga guno gwe tukube entakera. Ekyamazima yonna gye tugutwala gulina okutuuka. Mwebale nnyo okutegeerera byabufuzi kati ku ntegeera ey'ensi yonna. Obwe bubaka bwange obwanjudde ndi musiimu nnyo nyini ddala, naye abantu bayinza okulowooza nga beebuuza kyekinsiimya. Bassebo ne bannyabo essaawa 16 ez'akayita emabega ekitongole ekiyitibwa United Nations BanaUganda bakiwadde ebyakyo. Ennaku zino lwaki mbeebaza temukyalekawo gaapo n'akampoowooko akawuka akatini akazanyira ku struggle yammwe mukawalevo. Nawuliddeko nti muyina ne be mwatandise okugobya ku mirimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi omuntu atalina magezi bamukaka ne bagamuteekamu. Saawa eno Uganda yavunda, Uganda ebulidinga, naye n'osanga akawala akeeyerusa nga kazanyira mu struggle z'abantu. Mwebale nnyo lutalo dutwala ku international level. Naye nga bwe mulufuula individual olwaleero mbadde mmanyi nti mwazikizza. Ngenze ku mukutu ogwa Facebook ogw'ekitongole kiyitibwa United Nations n'ensanga nga nakyo mwayiseeyo dda. BanaUganda bagenze ne bakolokota ekitongole kiyitibwa United Nations ne bakiwa ebyakyo. Kakati tuulokkalire obubaka bwange bukulu. Tubadde bulijjo tubagamba nti ebitongole ebyo byonna mu binoonye. Akina European Union, akina UN biki, akina USA biki. Buli muntu yenna ayamba nakyemalira omu aiding okunyigiriza BanaUganda. Muwandiike ebiwandiiko nga bwe mukoze. Muteekeko comment n'obujulizi nga bwe mukoze. Tubeebaza nnyo kati Uganda ebyobufuzi mubirabira ku ngeri eri global. Mbeebaza nnyo era yo UN mugiwadde ebyayo. Bassebo ne bannyabo ndowooza kansoke nga sirakola kintu kyonna. Mbalage ka page kenjogerako. Gwabadde tonnaba kubakyalirako kubateerayo ndowooza kansooke nkulage. Kyolaba ekyo ye page entongole eya Facebook ey'ekitongole ky'amawanga amagatte kiyite United Nations. BanaUganda kye bakyaliddeko ne bakibuulirako ate ku ngeri ki gye bawulira nga bakiraba kyekwebeesa n'ennamukadde abonyabonya ensi yaffe. Bakiwadde dda ebyakyo. Bw'oba obadde tonnabimanya naawe gendayo ssaawa eno oteekeyo endowoozayo ku bitongole ekikulanga bino ebiremeza nakyemalira mu bufuzi bw'okubanga atulugunya bannansi n'okubafuga obumbula. Weewaawo kyolaba ekyo batuwadde ka spotlight kategeeza nti United Nations ebadde esiima Uganda okubanga ewaayo amagye ogenda okukuuma emirembe mu nsi endala. BanaUganda genda mu komenti olabe kye babagambye. Mu ssaawa 16 wempitiddeyo gw'oyinza okusanga nga byakyuseemu. BanaUganda babadde bakateekako comment ezisukka mu 1,000. Ndowooza zinaatera okukwata 1,500 naye bw'ozibalaabalamu ku 100 ebitundu nga 88 ku 100 byonna bibuulira ekitongole kya United Nations ebikolobero namukadde by'abakola. Bano bali mu kumwewaanya naye eri abantu bo bababuulidde amazima. Kino kye twayagala era kye twasaba bannansi ffenna kye tuba tukola. Ebyobufuzi tubiteeke ku international level. Museveni yatukuumira nnyo emabega ng'alowooza buli kaseera alisigala atubikkidde mu kizikiza. BanaUganda mwebale nnyo. Yitaayita mu komenti ozirabe. Bassebo ne bannyabo zinsusseeko obungi. Gwatanaba kuteekayo yiyo genda olabe ekiri eyo. BanaUganda mwebale nnyo mwebalire ddala.
amalanga najjo omukulembeze omutuufu edda twali tetuli sure kwani ayinza tukulembera. Komenti zonna z'olaba ezo BanaUganda baziwadde kitongole kya UN. Naye programu eno nyina kintu kye mbaleetedde era kye ngenda okubabuulira kye mugenda okwewuunya. Nyingi nnyo nyinza obutazisoma zimalayo yadde okuzibalaga naawe genda yoolabe. Ekindeese wano kwe kubaako ebintu eby'enkizo bye mbabuulira nga ngatta ku ekyo United Nations kyekoze. Kaakati tuulokkalire sekendi zimpa 15 zokka nkuwa obubaka bwange ate nzije nkubuulire ekiddako. Mbeebaza nnyo abantu mwenna mu nsi abataka bano okulaba ng'obulamu bwammwe bulungi. Obulamu tebusobola kuba bulungi ng'olina kulima empindi ku mabega, olina atakwagala buli kokola kamunyiiza, olina atasanyuka ku buli kyokola ne koogula kamuluma ng'ate siggwe wamugaanyo kagula. Mwenoonyeekera mwetambulireko munoonye ku bakyala abakooki bali ku 0750 20 600. Byonna byotasobola kunnyonnyola byosabidde ne bigaana bisobola okuba bigoberera linnya lyo. So n'olwekyo weefeeko ng'onoonya abakyala abakooki b'ekkooki osobola okulikwatako n'ogendayo ng'akuloga bw'atakutwalayo naawe wennyini osobola okufunirawo obujjanjabi. Mbasabye mu bulungi, saagala embeera ebatabukeko nga musobola okufuna obujjanjabi. Sikugamba nti tojja kufa oba tojja kufuna bizibu, naye ekijja omanyi kinyaga bitono. Kaakati mumpulirize. Ka programu kano kagenda kubeera nga kamagezi ga kika kya waggulu. Basebo ne bannyabo nga newankubadde mubadde banyiivu eri ekitongole kya United Nations, abamu nga mukirumiriza nti ekyekiwagidde nakyemalira ebbanga lino. Nedda basebo ne bannyabo, ekitongole kino bw'osinzira ku posti eno n'ogisoma mukomye ka posti ka Facebook naye kambalage. Posti eno eswazizza nnyo namukadde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga emwanise bulijje abantu bye balowooza nti ebikolwa byakola eby'okutwala bannamagye okubanga balwana mu nsi ez'enjawulo nti UN yemutuma. Si bwe kiri. Kakati tuulokkalire. Bw'oba okomye ku posti ya Facebook njagala nkutwale ate ewalala ku kiwandiiko ekiri ku mukutu oguli official kye bataddeko. Kino ng'ebirimu byonna byanise namukadde nakyemalira. Bwe nsomye comment kyekindeetedde okwagala okubibannyonnyola kuba abasinga mubadde banyiivu nga mugamba nti UN yeri emabega w'okuwagira Museveni asobole okutulugunya abantu. Nedda basebo ne bannyabo si bwe kiri. Mu posti kwe mubadde mu commentinga kanjigendemu diipule era njibalage. Ebadde sarcastic era bw'ogisoma n'ogyetegereza Museveni actually teyali gyagadde neefulume kubanga emwanika emulabisa ejjayo ebyama nga bwe mbikusengekedde era bwe ngenda obbikugamba. Okusinzira ku posti eno ewandiikiddwa mu Luzungu bw'ogikeberako erimu obubonero bwe ngenda okubalaga wansi weetuteredde ka spotlight ako weeyebaliza Uganda okubanga okuva omwaka 1948 gy'emyaka 78 egiyise, Uganda si yemu ku nsi ezikyasinze okuwaayo abakuumaddembe mu nsi. Ne mu bifo 10 ebisooka teriimu, wabula bagisiimye olw'okuba y'emu ku bo nga wetwogerera ekwata kifo kyabirimu. Kaakati ababadde balowooza nti posti eno mazima ddala tetuyamba nnyo nga bannankyukakyuka, mugende mulabe facts ze bagitaddemu. Mugenda kakasa nti ebintu byonna namukadde nakyemalira byabadde akozesa nga la village okuumira bannayuganda emabega. Nze nzuuyo nkuuma peace, ensi yonna emanyi nze wa kitalo. United Nations ewandiise netwebaza contribution yaffe ekitali kibi era ne yeebaza abo abawaayo mu bwannamunigina obulamu bwabwe okugenda okulwanirira abalala. Naye statistics zeetaddewo ekifo kyeraze Uganda mweri babadde nga abakudaalira nakyemalira nga bamugamba nti ne bw'oba toli mu UN peace mission zikolebwa. Kubanga ne bw'ogenda n'osoma ekiwandiiko kino kyonna basebo ne bannyabo mukyetegereze. United Nations yatandika enkola ey'okukuuma emirembe omwaka 1948 naye okusinziira ku kiwandiiko kyewandiise eraga nti mu nsi 10 ezikyasinze okuuma eddembe ku ssemazinga wa Africa wansi waakyo ky'ekitongole nga UN Museveni taliimu mu 10 abasooka. Actually mu 10 abasooka mulimu ensi za Africa wazindaba nnya ng'eggwanga erya Rwanda likwata kyakusatu mu bungi bw'abantu beritwala okuuma emirembe mu nsi yonna mu kitongole kya UN.
eggwanga erya Ghana likwata kya 7, eggwanga erya Morocco likwata kya 9, eggwanga erya Egypt lye likwata eky'ekumi. Mumbulira Museveni ali luddawa, tewali we bamwogereddeko. Ennaku zino ebintu byonna Museveni namukadde oyo bye yalimbalimba bannayuganda, owulira n'abasajja abakulu nga nawulira taata wa Muwanga Kivumbi ng'agamba mugwe osobola okulwanyisa omusajja eyagenda n'akuba Kongo simana n'akuba luddawa. Ebyo ebintu bwe bityo propaganda gwe baagala okuteeka mu bantu. Museveni azza muzimba mu bantu mulowooze nti waataliba Uganda teribaawo era ye yeewakabi byonna basebo ne banyabo bibadde bya bulimba. Saawa eno statistics ezivaayo United Nations egambye nti okuva omwaka I think gwali gwaddi United Nations mu statistics zetuwadde basebo ne banyabo etugambye oba lwaki yembi baga kambi balage wano nti Museveni ebyo byabagamba bukya United Nations etandika kuuma mirembe since 1948 nga bwe nkibalagaawo ebadde n'abakuumi b'emirembe saawa eno erina abakuumi b'eddembe 60,000 kwabo Museveni contribution ye alinako abasirikale only 600 lukaaga 1 2 3 4 5 lukaaga. Ndowooza kati otandise okwebuuza ekibuuzo weebuuza abantu baffe bano bonna betuwulira abagenda mu mission ani abatwala era bagenda ku kituulo kalire. Statistics zanise musajja mukulu. United Nations kino bakiyita diplomacy nakugambye kagenda kubaamu amagezi mangi bye mulabye era bye mbadde mu United Nations eraga nti Museveni saawa eno ku bakuumaddembe mu nsi yonna ayinako lukaaga kubonga 83 be bakazi wakati w'abakazi 83 ku 9 tebawera 10 be bokka baalina naye yo nga United Nations eyina abakuumi b'emirembe including more than 65,000 today. Emitwalo 6.5 kwabo Museveni ayinako lukaaga tabalimba ebintu byonna byabadde akola. Museveni ejje lyaffe Uganda gyalituma alitwalayo nga masinale so si wansi wa United Nations kalira tosoka kuwakana ebintu bino ngenda bikunyonyola mucho bukya United Nations ebaawo statistics zaayo zefulumiza ziraga nti yakafiirwa abasirikale 1,400 okuva mu mwaka 1948 yakafiirwa abasirikale ku mission zaayo 1,400 babo ba peacekeepers begamba more than 4,400 peacekeepers have lost their lives serving under the UN flag. Naye kankutwale ku ba Uganda beyogerako ku lukalala luno ndowooza lw'enkulagaawo olaba the top 10 police and troop contributing countries to the UN, not to foreign missions but to the UN, just in the top 10 nagibasomedde list yeeyo. Kankutwale webeebaliza Uganda. Mukwebaza Uganda wolaba ka spotlight yako thank you Uganda batuteereddemu statistics nti Museveni kati yeewaana era abantu gwe batye nnyo nti wa kitalo ne bw'atabaawo UN etambula specifically post eno kyebadde egamba ng'ogyeko ky'okwebaza abantu Sekidomu temugamba nti sisiima ekyamazima abasirikale abali ku foreign missions mwenga abantu tubasiima naye ye namukadde byakozesa okubanga tufuga obumbula byayogera bya kifere era bikyamu muwulirize. According to the United Nations Uganda ekwata kyabiri mu kimu ku mawanga agakyasinze okubanga gawaayo abantu abakola ki ab'emirembe era statistics ziraze wano Uganda is the 21st largest contributor of uniformed peacekeepers 600 including not adding but including among which oba mu luzungu nga kwabo kuliko 83 abakazi so sinti lukaaga gattako 83 including among which including 83 women. Naye kwabo bonna ba peacekeepers under the United Nations okuva lwe yatandikawo 1948 Uganda yakafiirwa abantu abasirikale 11 1 2 3 4 10 be basirikale bokka abakafiira ku mission za UN abaweereddwa ekitongole kya UN mu kuuma emirembe baba no wano bintu bingi nnyo bye ngendo kunnyonnyola kati tulo kalire
omuntu asobola okugamba nti ye lwaki UN yaddira ekisaawe ky'Entebbe n'ekifuula the biggest base. Ensonga ezo zonna ngenda zikuyitiramu kakati gwe tuulokkalire. Kakati oyinza okwebuuza ekibuuzo nga nkunnyonnyola ebintu bino nti abasirikale baganda bammwe bonna abafa nga bafudde balwanira mu ntalo za wabweru ani abatumayo era bagendera ku sseyaani? Peacekeeping mission ze bagendako zibazaani? Ladies and gentlemen, I want to assure you nti article eno ewandiikiddwa oba kiyite spotlight gye batuwadde eyongera kwanika Museveni than okumuwaana nga peacekeeper. Bakyogeddeko ate nti okuva Museveni lwe yeegatta actually yakatandika okwegatta kukuuma eddembe mu nsi yonna. Abasirikale abali ku peacekeeping missions bali 600 lwokka wansi wa UN era yo beemanyi abaakafiira ku mission zaayo bali 11 bokka ebbanga lyonna. Uganda lwe computer nzo okwebuuza ekibuuzo nti coffin zonna ze tulaba bazza abaana baffe bonna betuwulira bafa lwaki? Kati mutuule mukkalire. Mbeebaza nnyo bannansi mwenna abategedde ebyobufuzi. It is high time Museveni okuva mu buyinza ge mazima. Museveni eggwanga lyaffe atunze ttunde amagye gaffe agalimu abaana baffe nefuuka private military company ye wayagalidde gya deployinga gyasasulanga bwayagala bayagala bwa deployinga bwayagala bwa dismissinga gwa dismissinze gwayagala kwegamba eri kampuni ya Museveni na kikaache. Bw'olabanga United Nations Peacekeeping Missions zikugamba nti tuyina presence y'abakuumi b'eddembe wansi w'ekitongole kya United Nations 600 weebuuze ya deployinze Gaza yayiseewa nga newankubadde byengenda okunnyonnyola biyinza okulaga nga UN bali abasigadde bamanyiiko naye wansi waayo yo yabidde ebbali nereka Museveni n'akola omulimu gw'abamasinale ye nga bamusasula bibye bwaweerezaayo abaana bammwe. Kakati mutuule mukkalire mbeeko ebintu ebikulu byembaddamu. Mwebale nnyo kugoberera Media Choice Africa. Bw'oba oli mpya nga tonnaba kusubscribinga ndowooza nkusabye osubscribinga essaawa eno yennyini onyigireko n'akapeesa ka notifications tusobole okuweereza nga message ku buli program empe gye tutaddeyo oleme kalubirizibwa kuzinoonya yadde okusubwa ensonga z'eggwanga saako ne ssemazinga waffe Africa. Kakati pasebole banyabo mumpulirize. Omuntu waffe owa wansi ayinza okubuuza ekibuuzo nti naye nga buli mwaka tuwulira Uganda erina abasirikale ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo bo bagenda yaani abatumayo ng'ogyeko ekyokukirowoozaako ye bagendayo batya? Basebo ne banyabo kakati mutuule mukkalire mbawe ebyafaayo. Eggwanga lya Uganda lyasooka okuweereza abakuumaddembe wansi w'ekitongole kya UN mu mwaka 1994. Mu biseera ebyo basebo ne banyabo Uganda okukola foreign missions yasooka kukola wakati ku nsalo eya Uganda ne Rwanda mu mwaka ga 1994 mu ggwanga lya Rwanda waliyo obutabanguko obwa genocide. Kyewaliise nti Uganda etandiikiriza okukola foreign missions yali ekuuma nsalo yaayo ku butabanguko Museveni ne Kagame bwe baali batadde mu ggwanga lya Rwanda nga tayagala bali badduka eri bajje eno. Weewaawe bimuyinza okuba temubimanyi sijja bigenda nnyo bireeta amaziga mu maaso g'abantu abamu naye kyewaliisa amagye g'eggwanga lya Uganda ago Museveni ge yali azze nago myaka 1994 lwe gaasooka okukola kyekyali badde nga foreign mission gaali gakuuma nsalo ya Uganda ne Rwanda era UN olw'okuba yali interested mu kitta bantu e Rwanda ebyo yabimanyaako. Naye okusimbula ekigere okujja amagye gaffe mu ggwanga lya Uganda gagende galwanire mu nsi endala kitandise ejjojjuuzi ly'abalamu mu mwaka 1994 naye UN yo yatandika dde okuuma emirembe okwetoolola ensi yonna nga bwe nakugambye mu Nyanjula omwaka 1948. Kino kiteeka UN okubanga emaze emyaka 78 egenda mu myaka 8 ng'eyina amagye agacontributing bwensi ez'enjawulo okuuma emirembe. UN kijjukire ekitongole ekyo tekirina amagye gaakyo nga kyo wabula kisaba member states ne zicontributing singa kiba kisanze nga kirina office gye kyetaaga okwe-establishing ewantu ne kifunayo ba askari abagenda okuuma ba expert nga bagenda okugonjoola ensonga mu kitundu ekyo. Ekyo bakikoledde emyaka 78
naye Uganda okubanga yeegatta ku UN okikola yatandika mu mwaka 1994. Abagoberera geopolitics oba abamunsinga mujjukira musajja mukulu the mission deputy force commander yali ayitibwa brigadier by then Ivan Koreta mu 1994 yeyegatta ku UN mission in Liberia. Eggwanga lya Uganda lyasooka kusindika basirikale mu UNIMIR oba giyite United Nations Mission in Liberia. Ebiseera ebyo Uganda 1994 lwe yasooka okutwalayo abantu. Kakati nga nkugamba nti UN kalika statistic keerese kanise nnyo Museveni. Abantu mwenna muwulira nti buli mwaka abantu bafiira mu ntalo eziri foreign. Weebuuza abo bonna mu mitwalo n'emitwalo ani abatwalayo era bagenderayo ku mission ki? Bwebanga UN yeegamba nti abaayo mu peacekeeping mission Museveni alinayo 6 lwokka. Kati gino emitwalo n'emitwalo egiri around the world ye Museveni agiteekayo atya? Nabagambye eggye lya UPDF newankubadde liriko akagambo Uganda People's Defence Forces, ate ba military officer bo bali under the company eya Museveni era kyovola n'ennamba zaabwe ziri RA ziri RO kitegeeza resistance officer, RA resistance army. Kati ennamba ze babawa ye company ya Museveni gye yajja nayo National Resistance Army, era abasirikale akyabayita babe ba resistance officers. Bino byonna bye muyita UPDF walirowoozezza nti kati ennamba zakyuka ziri UP something oba wati Uganda People's Defence something, wabula yabasiba kibagalo mu constitution n'akiteekamu eri agoba bibye. Kakati buli lwe muwulira nti Museveni alina abasirikale baatutte ku mission, ebiseera ebisinga ebaddiiruye kyova olaba nti bannansi ebiseera ebisinga basayitinga kye bayita simanya mission biki mission security, okulaba nti ebyama bya mission ze baba bagenzeeko bannansi temubimanya. Mbuuza mmwe abacontributing abaana bammwe bagende mu magye, temulowooza nti newankubadde ebyamagye bikwekebwa mwali badde mutegeerako ku mission zino? Bakanya kubiyisa mu parliament, nene parliament egamba aye mugende, tebagibuulira kituufu kibeera mu ndagaano Museveni zaakola. Lwaki? Constitution weerimwe baali badde bayita okutwala amagye, naye buli bagendayo for formality kukayisaawo buyisa. Mumanyi mirundi emeka Museveni gyatutte abasirikale nga yeye asazeewo nga ye? Oyinza okumbuuza nti ani alina okusalawo nti ye commander in chief. Bwe kiba nga twateekawo constitution bannansi mwina okumanya nti eno tugendayo ku mateeka ki? Omuntu waffe bw'afa afiiriddeyo atya? UN ekugambye nti yo yakafiisa abasirikale 11 bokka under its peacekeeping missions. Bonna emirambo ne zikofini ezize statistically zemuze mugoberera abagoberera amawulire egyo gyonna givaawa era baba ku mission ki? United Nations bwe batebamanyiiko. Kambeeko ebintu ebitonotono byenkuyitiramu. Muzze muwulira okuva 1994 mpaka 1997 the observers Uganda bwe yasindikibwa mu East Africa nekola deployment gyenkugambe ya UN Observer Mission. Ero nga yatandika ne Uganda ne Rwanda by the time lwe wali ekitta abantu eyali ayitibwa UNOM oba giyite United Nations Observer Mission Uganda and Rwanda. Eno baji concluding mu September wa 1994. So by then nga newankubadde twa contributing naye interests zaffe zaali za kuuma boda yaffe. Oluvannyuma lw'ebyo na Museveni bye yakola saagala biyingiramu nnyo ebyaleetawo ekitta abantu mu ggwanga lya Rwanda ng'ate atya nti abasindikiddwa eri ate abasinga abajja ne bamukubira emundu wano ate binaaba bitya akavuyo kaabagoberera mukagoberera. Kati omwaka 1995 basebo ne banyabo Uganda ne shifutinga inward bavaayo eri ku nsalo ne bajja kubanga ne mugunda mu ggwanga lya Uganda bwali mutandise okubalukamu obutabanguko. Naye wakati wa 96 ne 97 Uganda ero yasooka okusindika kye bayita international military personnel abroad, era ng'eno yenkugambyeko observer mission eyali mu kibuga eyali mu ggwanga lya Liberia. Eyo gye basooka okuteeka ekigere kyabwe. Kakati jjo jjuzi ly'abalamu 98 mpaka 26 wano jjo webakutte webeyeyungidde ku kitongole kya United Nations okusobola okubawaayo ku basirikale naye baabawaawa.
abayekera b'ekibinja ekiyitibwa Lord's Resistance Army kiyite LRA bwe bateekawo akatabanguko mu Northern Uganda, United Nations yabeera interested era wakati wa 98 mpaka omwaka 2003 Uganda ne contributinga ba peacekeepers, naye nno abasirikale betuweereza mu UN muba mumanyi kye bagenza okukolayo, baba tebagenze kulwana lutalo, abasinga baba batwaliddwa okuuma abakungu b'ekitongole kya UN nga bo bwe bakola emirimu gyabwe. Mubadde mwebuuza lwaki buli Museveni gy'atwala abasirikale avaayo ate byononese n'okusinga bwe yabisanga? Akaseera kabeerayo amawulire ge tuba tufuna nti ebintu biteredde, naye ebiseera bingi gwe mugoberere wantu wonna UPDF gyeraze wansi wa Museveni okupersonalizing amagye nga agafuga nga personal property. Amagye ga Uganda tubasiima mu bakojja baffe ne bakitaffe ku bye mukola. Mulina ekizibu eki, komandi gye mulina komandi zizeebawa teziservinga national interest, ziservinga personal interests ez'abakomanda bammwe. Yensonga lwaki yonna gye mugenze Uganda ebadde Sudan, basebo ne banya Sudan yatereera. Mbuuza gwe mu bwerufu nga njogera mazima. Uganda ebadde Somalia yateredde. Uganda nga ne wenkubadde yabeerako ku border ne Rwanda. Weewaawo e Rwanda ekiriyo musobola okukimanya, naye ze ntala ate Kagame ze yagamba nti Museveni sobola mukkiriza kudde najja kuntabangula. Uganda ebadde emyaka e Congo, mbuulira emyaka Uganda gyemaze Congo yatereera. Uganda ebadde Central African Republic, ebadde South Sudan, ebadde Congo, luddawa mention it. Mbuulira yonna Museveni gyasindisa abasirikale enkumuliitu z'abantu b'engendo bagamba wano abafa entakera mpaayo eggwanga limu lye twaleka nga liri peaceful era nga liri prosperous nga Uganda yebaddeyo era yeetaddeyo amakanda. Amawanga ago gasooka kubeera nti no Uganda gajjidde ebbali nga buwulira kati Somalia akalembereza akaliyo, United States Turkey n'abasigadde, kyova olaba nti Museveni anyiiga. Emirembe okubukala mu kitundu Museveni yonna gy'alaze kibadde tekisoboka olw'ensonga nti eggye lya gavumenti gye mwalirowoozezza nti ye ya Uganda Museveni alikomandinga nga ye. Kansoke nkutwale mu byafaayo ndyoke nkomewo ate nkubuulire lwaki akantu kali ke bakoze aka UN kongera kumwanika niwankubadde bannansi munyiize ne mugenda ne mbawo ebyabwe. Sibagamba nti mbadde temuyina babuulira. United Nations ebintu byekola ebiseera ebisinga kambatwale ku Congo. Mukimanyi nti obubbi abakongo batuuka ne bagoba ekitongole kya UN, ebimotoka byabwe ne batuuka n'obbikanyugira amayinja. Mumanyi lwaki? Kubanga Museveni ye yasooka okugenda okukuuma ekitongole kya UN. UN buli weebeera beetwalanga baasikaali bapangisa ku Museveni. Kakati mumanyi ate Museveni bwe yagenda okukuuma aba UN ekyaddako, abantu mwe mulowooza lwaki baali bakanyuga amayinja nga bagakanyugira ekitongole kya UN? Bubbi nti buli Museveni waabeera ekiddako tegiba mirembe. Congo beekokkola UN era bagirumiriza nti ebyobugagga byabyo babikukusiza mu nnyonyi za United Nations era kyova olaba abantu baali babi nnyo eri ekitongole ekyo. M23 yali mbi nnyo eri ekitongole ekyo. Museveni yasindika baasi n'abanunulayo n'abazza mu Uganda. Kakati lwaki United Nations egamba nti bo ba peacekeepers bebadde erina lukaaga lwokka? Okuva ebiseera United Nations Museveni yatandika obbaweereza basikaali oba abasirikale abavudde mu ggwanga lya Uganda ebadde maintaining ennamba eri wakati w'olukaaga n'olukaaga mu 5 nga beeboka ono bwakaddiwa nga batuweerezaayo omulala, naye nabo be basindika wansi wa UN. Sikugamba ku peacekeeping missions endala, wansi wa UN baba specifically baba bagenze kuuma bakungu ba UN. So si kulwana oba kugenda mu direct combat okuteeka emirembe mu bitundu gye baba bayise. Kiba kitegeeza nti weewaawo Museveni aba agenze kukola kasente. Yensonga lwaki bwe nsomye comment ennyingi wansi w'ekitongole kya UN abasinga mubadde mu kibuuza nti mwe mumanyi deployment ezo baani abateekebwayo olw'okuba nti ziba private military contracts ezibikibwa ekibagalo nti Uganda yegenze kumbe kampani ya Museveni. Kyova olaba nti n'abantu bebaselecting okugenda okukola mu UN nabo muboogedde mu comment. Gendayo gwe munnauganda ayagala okulaba bannayuganda kye bakoze.
mwebale nnyo tusiima bwongera mwebale nnyo buli contract eyabadde be bayita ba peacekeepers mu kitongole kya United Nations olw'okuba nti Museveni akimanyi nti United Nations ebiseera ebisinga ebeekuuma mmotoka zaayo za mmere ebeekuuma bujjanjabi butwalibwa wabaayo ebyokulya obujjanjabi n'ebisigadde kyova olaba nti Museveni baasindika babeera abantu abo be mwogedde mu comment nga mubabuulira UN si buli omuntu asobola okugenda ku United Nations peacekeeping mission okujjako ku bino ebibye ebya sambala mission yezize z'abateeka abaana baffe ku front nge Sudan ne wasigadde mu military combat awo abasigadde be mutayogedde wali mu comment gye bagenda gye mirambo gye mulaba gijja mwebale nnyo bannansi kugenda kwogera amazima geetaagisa kubanga kikulu nnyo ensi okusobola okwebbulula ne yeeyubula ng'ekiwubulo ky'omusota kye mumanyi ono omusota ogwatuule watukuvu ekyenyinyalwa ekyatuula ku ntebe entukuvu mu Uganda bwe kiriba tekinnavaawo kutusiimula ennagisi ku ntebe entukuvu mu ggwanga lya Uganda tujja kugisiimuuzaawo mazima kubanga Museveni kyakoze ensi yammwe ndowooza nammwe mukiraba nawulidde essanyu eritagambika nga mpulira BanaUganda ekintu ekituufu mwakitutte ku level omuntu yenna amanyiira struggle ennaku zino nyina gwe nalabye bakimizza omukunami mu nsaasiro okuseka omanyi okusirika kuno kukulu nze nali neebuuza nali nyina ekintu kye neebuuza nga neebuuza nti bw'olabanga abantu abangi nga balina ekintu kye bakkiririzaamu gw'omu newankubadde ne bw'oba ku mazima osigala omu olowooza ng'omulundi ogwokubiri nga tonnaba kwebuuza nti naye bano abantu abawerekera Kyagulanyi bonna basiru oba nze mugezi okubasinga bw'obanga tonnayogera bintu bya kigu kya ddalu ku myaka gyo otegeeranga n'Omuganda alugera nti wali omulema tebaweterawo ngalo BanaUganda balinda olunaku lwa liberation n'omuntu yenna ayogera ebyekisiru ne bw'okola comment nga ya kisiru obawunyira zizi mwebale nnyo ate mubayige mubanoonye nze mbeera ne independent opinion ezange nzireeta nenziwa ne backing nga ntaddeko history kyova olaba nga abantu bankuba nemmala n'enzira naye abo bakimbuyege style eyo abajja ne balininyirira struggle mubawenge ebibagwanira mwebale nnyo kambazeeyo mu byafaayo 27-2011 Museveni lwasinze contributinga kyeyewaanirako nti ye peacekeeping mission amajja agasinga nga nsinzira ku statistics United Nations zeekuwadde oyinza okumbuuza ekibuuzo nti UNC eri emabega w'ennwana z'entale ziye Somalia kakati awo wabadde wakulu nnyo eri abantu mwenna abalowooza nti Somalia Museveni abadde alwanira UN basebo ne banyaba ebitongole by'abazungu mumanyi lwaki babipulizavinga banoonyayo abajega ne babayingiza mu kintu bo ne badda ebbali Museveni okutwala amagye mu ggwanga erya Somalia yabannyonnyodde jjo nti teyagendayo nti olw'okuba UN yamuyita yalina akakuku ak'enjawulo yalina ekitima eky'enjawulo era yali alina misoni ye ey'okulwanyisa abasiraamu ye yamutwala e Somalia mbu kubanga abasiraamu yakyogera mu luzungu olukakali baliyita chauvinism religious Islamic chauvinism kigambo kya luzungu kitegeeza blind loyalty kwegamba okukkiriza mu kintu ng'okikkiririzaamu nnyo nga teweebuuzizza kye bayita chauvinism yavuddeyo n'akyogera kaate nti eri teyagendayo olw'okuba UN yamuyita ate era n'amagye agagenda okuuma emirembe mu Somalia UN yeegattako basapootinga so si ye yabagamba mugende United Nations ya supportinga African Union era Museveni ogende Somalia amagye n'emirambo gyonna gye mulaba bive Somalia gyali wansi wa African Union era kyova obadde olaba nga bakiyita AUSOM AMISOM amanya gonna ge bakyusizza nomata makyusizza linnya ki Museveni yakwata amagye mbu ng'agenze kuwagira banywanyi baba Ethiopia olw'okuba mumumanyi eggwanga lyavaamu emabega eyo twasomesa ku lugendo lw'abantu ekikula bwe kityo baavaawa ensibuko y'abantu abo ekikula kya Museveni ne banne mubategedde saagala kuwulikika ng'omusosoze naye mboogedde olulyo lwabwe lweviira ddala Ethiopia eri yalondoola omusaayi gwe gye gwava era yakugamba nti ekyamutwala e Somalia bakuba kwali lwakuba nti baanyiiza ekika kye ku bujjajja ekijja gye kiri mu Ethiopia era yakugamba yagenda in solidarity with Ethiopia
Kyovolaba nti yasooka kulimirira Eritrea empindi ku mabega ne bagiteekako sanctions ng'ayise munda. Jjojjuzi ly'abalamu mwebuuze era musome ku Eritrea. Lwaki Eritrea ewanda lulusu eggwanga lya Uganda anti Museveni kagubiri w'entalo senkaggale w'okutabula mu kitundu eky'obuvanjuba bwa Africa awo we yatula yabateesako sanctions mbu ng'agamba nti be baali bateeka ssente mu kuziwa abasiraamu abaali balwanirira ekyabwe ate mu ggwanga lyabwe Somalia n'agenda abakube ng'awagira ggwanga lya Ethiopia. Kakati abantu abamulaba ng'omuntu alwanye entalo eggwanga lya Uganda abalirabanga eggwanga liri hospitable nga twaniriza nnyo balifiji kyali badde kituufu naye buuza nze kankaka balifiji Museveni baaleta mu Uganda abalabirira atya? Basebo ne bannyabo ng'oggyeko kiri ekikolwa ekyokuba nti tuggulawo ensalo zaffe ne bajja nga ne Museveni naye kennyini bwe bamuggulirawo ensalo nga bamugobaganya. Singa Museveni abala tebamuggulirawo nsalo yali badde asobola okusinzira gye yasinzira n'aweejinga olutalo lwatta abantu baffe emitwalo 8. Kakati gwagamba nti Uganda nti oba ekyo eyo krediti ya Museveni ebyo byonna gasiya. Njagala okutegeezaako nti wansi wa ligimu ya Museveni talina kyakola nga tekiriimu kasente. Ye bibye biba byakubaza mujjukire jjojjuzi ly'abalamu bano be yagamba nti Museveni ayina method gye bayita self sustaining refugee project nti ayina ettaka mu Uganda nga refugee bw'obozze akuwa ettaka n'olimawo n'alima emmere ne weerabirira mpaka ensi yo lweritereera n'oddayo. Mbuulira jjo ssente lwe zaaweddewo ensi ze bawa ba refugee. Museveni yakoze eki? Basebo ne bannyabo oli musajja mubazi wa byanfuna engeri nti ye n'ekika kye baagala okukola generational wealth tayagala kumanya. Era ekikolwa ky'okuyingiza abalifiji mu ggwanga nkyogera kaate era nkyogera sikirumamu is a project Museveni gy'atagetinga okubanga olunaku lwe yaggwamu ssente nammwe mukirabe yaddamu balabirira nga bwe yasooka okubalabirira n'okuboogerako nga ssente zizze. Ssente kasita zaaweddewo kakati abatta. Sente kasita zaaweddewo basajja be babasuubula nga bwe baagala. Sente kasita zaaweddewo n'asayiramu balifiji gye bajjirako. Empapula z'abalifiji bazikwata kuziwa baana ba bika byabwe kubatwala mu mawanga actually atayina $2.3 ejja dola tokyasobola kufuluma mu ggwanga lya Uganda mbulifiji. Oye musajja gwe mugamba kati era abamunda bye bawaana mu comment mbu Uganda eri hospitable. Kati entalo zino zonna Museveni saagala kuva ku mulamwa zagenze n'awakula mu mawanga agasigadde feedback gye zireeta kwe kulaba mu ggwanga lya Uganda ng'osobola okufuna balifiji abava Eastern DRC osobola okufuna balifiji abava South Sudan. Lwaki? Mbuulira balifiji abali mu ggwanga lya Uganda okujjako be yasayininga endagaano ng'ababazeemu ebyenfuna mu Amerika. Balifiji ekyabali mu ggwanga lya Uganda nga balina ensi gye badduse Museveni gy'atagenze kutabangula. Limbuulire era olimpe nga tebajja nga ba investor soogera ku ba foreigner. I'm talking about refugees, people running away from political persecution, people running away from civil wars, people running away from fires created by who? The same man creating havoc where they came from. The same man, people you are abantu bigwe mugamba kati mbwali hospitable. Shame upon those who say that. Ebyo mubirimbe bajega mujja birimba bawumba tutu mumpulirize. Basebo ne bannyabo 28-2011 Museveni azze ayambibwako ekitongole kya UN so sinti awaayo abasirikale mu kitongole kya UN. Buli wabawo mission gyategese ye ng'omuntu ng'abaako proposal gyawandiika UN ng'ekiwagira kyova olaba mugiwadde ebyayo era sigiwolereza. 2012 mpaka 2021 jjojjuzi ly'abalamu Museveni akoze kye bayita UNIMIS. Bwe mbadde mbalaga akantu kali n'ekifaananyi ky'omukazi ateereddwako kyakubwa mu kitongole ekiyitibwa UNIMIS. Ekiri kyakubibwa mu UTMIS something UTMIS, United Nations Transition Mission in Somalia egenda okugwako omwaka guno kiri bakikuba Somalia. Naye 2012 mpaka 2021 Museveni yagenda mu ggwanga erya South Sudan ewali ekitongole kya UN ekiyitibwa UNIMIS. UNIMIS kigwayo United Nations Mission in South Sudan ngera basebo ne banyabe ne yasindikayo bantu bakolenga basikaali oba ba poliisi. Eggwanga lya South Sudan buli ekutula ku ggwanga erya Sudan waliwo akatundu ke bakayanira era wano we yateeka abasirikale abagwa mu kitongole ekiyitibwa United Nations Guard Unit
United Nations Guard Unit basebo ne banyabo beba abagadinga abakungu b'ekitongole kya United Nations ku kitundu ekikayanibwa Sudani ne South Sudan wakati kati awo. So kitegeeza bano bagendanga basasule eba project sente ezivaamu mwenga bannansi baganda bamwe batwala okube mundu mulaba bali bulungi omuntu n'akolera UN n'agenda nakola zimisoni ze wansi wa Museveni ye n'afuna abo abasobodde okukomawo abatafiiriddeeyo mbuuza babadde bagwanga ki okusinga abasobodde okukomawo babadde bagwanga ki nebe nabyo katubiteekemu kubanga bituufu ng'ogyeko ekyeggwanga babadde bagwanga ki njagala okubabuuza bo bali bulungi mulabanga bwe bagenda ne bakola ku zimisoni ezaali badde zibasasuza nga United Nation abafuna obutitimbe na bwa ssente obwa donation bwe mubakomawo ewammwe eyo mulaba bali bulungi ebintu bya Museveni bya kifere kakati we tujjidde jjo mu mwaka 2020 we tujjidde mu mwaka guno 2026 from 2022 tubadde ne Artemis African Union Transmission Mission in Somalia 2025 2026 2025 ba personero UN bewandiseeko bali lukaaga nga bwe bakugambye kakati weewuunye bogenda mu byafaayo basebo ne banyabo kati kankukwotingire BanaUganda bafiiridde ku foreign missions gwegenda obanoonyerezeeko bw'obanga oli munoonyereza engeri nti naawe okola gugo nange nkola gwange kankubuulire data ne wankubadde tavaayo Museveni tayogera baana bamwe bameka bafiiridde ku mission tulibategeera mu mass graves nga avuddeko tulibategeerera mu confessions nga government ekyuse tulibategeera mu dossiers nga bwalivaako abantu bali muwandiikako dossiers ezitakkirizika naye aliba agenza aliba afiiriddwa ki twetaaga mukwatako kati tubimusomere kati nga waali omuntu yenna bw'ava mu buyinza owekitiibwa Kyagulanyi yatuyigiriza nti tulina kubeera vengeful kyova olaba agamba peaceful means naye okusobola okutebenkeza eggwanga lyaffe BanaUganda bannaffe baleme kufiira mu bintu bwe bityo the earlier the better tulina kukikwatako bubunambiro tugenda kumulinda ataleete n'omutabani akulidde mu kutulugunya okutta n'okutwala abasirikale nga iyo famire ye represerved kakati kitaata bw'anaakikola n'omutabani najja baana baffe bameka bagenda okufiira mu magye kyova olaba nti abaana bange ba kompyuta weewaawo mwewaana nti mufuna military glory eyo ye yammwe glory ya military si eyo keriyo eriyo n'omufaaza gwe tusinza ewaffe tulina bishop gwe tukyasinza okwagala Severius Jumba kyemugamba yetaweereza ggwanga kakati bire ebintu by'okuweerezanga abaana b'abalamwe mufune glory Museveni abikoze ebbanga lyonna naye mwebuuze kakati nga UN ekugamba nti yo abantu 11 only 11 have so far died under the UN peacekeeping missions yonga yo directly Museveni be yakajiwa yakafiisayo 10 kankuwa olukalala lwabo aboogerwako nga tebalina shuwa okusinzira ku kunoonyereza kw'empapula ez'enjawulo nja kuzikuwako ne reference ogenda ozisome abantu bazze bafiirira Museveni mu ntalo z'akoze mu private military contracts ze bw'ogenda mu the Global Observatory Organization olupapula luno luwandiika 27-2011 nga luwandiika ku basirikale 110 abaafa si be bokka independent estimates oba ababalirizi abano sinti government ze zibasindise abatunulizi b'ensonga babalirira nti wakati w'omwaka 2009 ne 2011 Uganda yafiisa abantu abali wakati wa 110 kakati bw'obalaawo waliwo ne estimates endala eziraga nti abasirikale wakati wa 1500 n'olukumi be baafa mu mwaka 2018 we gwatuukira between 2009 and 2018 Uganda nti yali akafiirwa abasirikale 109 naye UN yekugamba kubaye inako 11 abasindikiddwa kakati wano nkubuulira ziri zibadde mission za namukadde yenga ye bali ne wankubadde bavaayo ye bwawulira kakubye nti wano twetaaga okugenda abazungu wano twetaaga okugendawo nga bagamba nze nyina abasirikale ab'okutta mu batwale bonga bakidde bali mu rekodi zaabwe zisigala ziri kirini yenna mukadde ng'asigaza records nkugambye genda mu the Global Observatory.org estimates ziraga
nti wakati wa 2009 ne 2018 abasirikale abaafiira ku mission za Museveni as African Union nga jira 2018 bwe tutuukidde 2023 nga bali mu 3,500 abantu 3,500 abaana bammwe kakati ate ali media reports zaalaga nti n'abantu 2,700 naye UPDF yagamba nti bino bye bagamba olupapula luno estimates lwe lwogera sintuufu bavaayo ne babirifutinga ate nange saagala kugamba nti bali oba bano be batuufu naye ate waliwo abafa nabo kennyini be boogera omuwendo omutuufu gwali baddaawo era ne military gulola abasirikale mubagendayo bakimanyi nti okufa basobola okufa naye kikulu kiri nti on behalf of the nation why is it that abo abafa babeera balagibwa nti all Ugandans have consented to the death of our own Ugandans si bwe kiri ziri private military contracts weewaawo njagala okubategeeza nti ebintu ebisinga byonna Mukama Katonda atuwadde obulamu nti ebintu ebisinga byonna Museveni byazaalaga nti bino kye nakola kwe basinga okwewaanirako ekiseera ky'owekitiibwa President wa Uganda omulezi His Excellency Kyagulanyi yaya n'ekigambo tubalabise ekituufu abalabisizza ogugwagukoze ne bwe yeekajjalira mu Amerika ne bwagenda ku mwezi tewali Uganda kye tumubanja weewaawo nga tulina omuderivalinga mu buyinza bwe twamuwa nga 15 ne mu myaka egiri egiyise kiri twakifiirwa naye kaakati 15 lwe twalondwa 2026 luno obuwanguzi bwaffe obwatubbibwako mwagale mugaane we must find ways and we are going to do it to deliver Kyagulanyi atuule mu ntebe ye nkyogera sikirumyemu era nga abamu muyinza okulowooza nti abo bagenda kikola batya wuliriza bigambo byange Kyagulanyi ajja kutuula mu ntebe oba mwagala oba temwagala oba musiita ebigere oba temubisiita oba mulwana nnyo oba musirika teri majje gatava mu bantu ba bulijjo kye twetaaga okukyusa ye famire egi emu bannamagye mukole ogwammwe tetubalinaako buzibu babbankazi mukole ogwammwe okuggyako ababbi abantu abakyasinza okubeera ku mwanja w'obubbi mwe mutagenda kufuna kifo saagala mbalimbe mu kuddukanya emirimu mu nsi erimu gavumenti etegeerekeka omukulembeze tabeera kamala byonna nga ggalo sajja omukulembeze aleka abapulamba ne bapulambinga omukulembeze aleka abasima enzizi ne bazisima omukulembeze aleka religious leaders ne beetegeerera omukulembeze abeera ku nsonga za bukulembeze ku ntikko y'ensi so si kulonkinga taapu ate factory ya paadi ate leero simanya akuuma akasengejja kaawa bulijjo najja kutujjukiza during 19 biki the last 70 years okay singa naffe twazaalibwa emyaka egyo mu ntegeera gye tutegeramu ebyobufuzi twali badde tukusinga ne achievement naye olw'okuba Museveni abadde musajja mubi eri ensi yaffe kyova olaba nti tuli tutyo kakati wuliriza bw'ogenda mu monitor mu 2015 bano baripootinga ku bannayuganda abattibwa gendayo osome kati nze nkuwa reference byonna genda mu mpapula zizze ziripootinga abasirikale abattibwa jjojjuziri abalamu ne Museveni yatuula n'agamba nti ku bulo Maria Besi muba bagiyita mara oba bulo mara Besi Al-Shabaab balumba ne bakkuba abasirikale baffe mirambo bagikwata ne ku butambi ISIS negikwata kakati ezo ekoko n'okufa mwe mulowooza abantu abo babadde bafiiririra ki kankuzeeyo ku kaposti ka United Nations omanyi kanyumidde nnyo nja kwongera okkagira bannabyabufuzi okusingira ddala mu ab'enkyukakyuka ndabye bannabyabufuzi bangi nga bawaana mwebale nnyo tewali kalungi kava mu gavumenti mbi kambabuulire bassebo ne bannyabo Museveni abadde musajja mukuluppya nnyo naddala mu kweyagaliza entebe buli muuvu yonna gy'akola ngera bannabyabufuzi bwe baali badde etagetinga kwesigaza mu buyinza naye ekyo tekyali badde kikulu okubeera ng'oli very calculative politically si musango twalirowoozezza nti kyali badde kituufu naye ng'abantu obakolera kakati bayandayanda mubalaba ekitongole kino bassebo ne banya United Nations Transmission Mission bagiyita batya bagiyita
Ruzungu lungenzeeko ntegeeza ekitongole kya UN kyateekawo enkola mu ggwanga lya Somalia nti mu kaseera katono kirina okutransforminga eggwanga lya Somalia obuyinza kibuddize bannansi b'eggwanga lya Somalia. Bannayuganda abo ababadde mu kitongole kya UN be babadde bakuuma kubanga bo bagendayo kuuma bakungu bakita transition United Nations Transition Mission in Somalia. Ekifaananyi kiri kyenkulaze kwe kyavudde. Kati ba peacekeepers abagendayo bemulaba oba bayita ba Balututte abatera okugenda okulwana bola bambadde akasepiki akabeera akabbulu. UN ekugamba nti abo bebaayo era bebadde bacontributinga mu missions ez'enjawulo Sudan, Central African Republic nga ba UN so se aba Museveni privately Democratic Republic of Congo yona Uganda gyebadde ngewa abasinga babadde bagendayo kuwerekera abakungu private guards abawerekera emmere ebyaki beba abaayo beesobodde. Era nalabye bannabyabufuzi naddala b'oludda oluvuganya mwe betutera okugambako mmwe baffe nga bawaana yes twebaza independentire bannansi abawaddeyo ne mugenda ne mukola foreign missions ne musobola okubaako akatono ke mufuna nammwe ne mugatta ku CV zammwe musabe nnyo ekyo kyonna kye mulwaniridde. Kakati nyina akagambo ke njagala okusembyayo ke mutaalabye munda mukiri UN kyewandiise. UN specifically badde kugamba nti bannayuganda abagenze Gaza si baffe tubamanyi bwe kugamba nti ffe abali ku foreign missions peacekeeping missions bali 600 overtime Uganda ebadde ekuuma 600 nga saawa eno Uganda egenda kutwala abasirikale e Gaza. That is a diplomatic communication that UN is telling you nti abagenda e Gaza tebali wansi waffe. Newankubadde nga kye bayita global peace biki nga bannayuganda bagenda ekyamusajja mukulu Trump private company era private contract ye gye yeewanga ye n'akolagana ne Museveni kubanga yamutegera Museveni ye muntu asobodde okukuuma ejje as a private company ey'eggwanga. Kyova olaba nti nno ne mu international peace board eyo gye yasinziramu okutwala abasirikale abaffe Gaza Trump yamukontaktinga nga managing director oba director nannyini kampane eutwala abasirikale okulwana era n'abajjayo n'abatwala weewaawo yegattibwako n'ensi endala eziwoziti Morocco. Ekyo kyajja naye bannayuganda temukibala nti US eno PC biki Trump gye yakola yagitwala mu UN n'abasaba olw'okuba nabo bali ku pressure bamwetaaga kubanga yabadde mu buyinza we banatuukira 2028 nga bali bankrupt okufuna president omukadde okufuna president omupya omukadde aveeko ate bayinza okufuna abadde omunywanyi woono kitegeeza bali balina okumweguya. Weebuuze kibuuzo nti amawanga gonna gaagano ogenda mu peacekeeping ene ne Gaza mwe mulowooza amawanga gonna gali masiru era Museveni ye revolutionary alaba ewala ye musajja mukulu Ssekanyolya. Mu byobufuzi tugamba nti no one is tall enough to see the future. Teri muntu mwanvu kimala kutunula mu biseera bya maaso. Museveni tasobola kugamba nti ye asobola okulaba nga yerwaze Gaza lwagenda okuterera ekizibu ekimazeewo emyaka olwate okusobola okutwalayo bannayuganda babali abaliranyewo era abasemberedde ekitundu bali basira ogaana okutwalayo abasirikale baabwe. Namukadde alina kampuni ye eyitibwa UPDF mu bitabo naye ng'ekyamazima NRA ye kyovola ababayita ba RO na R ebabuuze namba zaabwe z'amagye bajja kubuulira ekisooka. Bw'atasoma resistance officer nga si yenze media choice jangu ogambe nti musajja gwoli mampozi nga bakikyusizza jjo. Enamba muziraba emmotoka ze bakozesa mu kampani y'emmotoka z'akozesa yali gyesalinga kampani managing emmotoka egula biki gye bayita UPDF mu bitabo yo mu bitabo ekozesebwa gula mundu mu bitabo official ekozesebwa gula mmotoka naye nga officers abaliko private company kyovola bwatukuba emiggo abakozesa kampani ye ya buntu. Kakati mukalire mbayozayoza era mbeebaza nnyo bannansi b'eggwanga lya Uganda abafubye ne mulaba nti ensonga kati muwulira kakubye. Nsembayo newankubadde bulijjo sinze mbalagira nyongera okwongerako eddoboozi lyange mugende mu bitongole ne ku embassy z'amawanga ga kirimaanyi muwandiike mugende mu bitongole by'ensi yonna bino IGAD, ECOWAS, simanya African Union, East African Community buli omu akwate waakwate
tusobole okwapurutinga gavumenti ya nakyemalira kasita okwata wonna ab'okutte katonda yagenda otuyamba okusobola okwapurutinga famire rule kubanga ekizibu kye tulina kati si Uganda nti tumanyi byakola si Uganda nti tulina busobozi bukuuma mirembe si lwakuba nti tulina basajja abali taafu basobola genda ku peacekeeping missions obuzibu we go there as a country or we go there to serve the interest of one family mulwane famire rule tujja kujejjamu yenze kanka Emmanuel Peter program ne wankubadde ntaddemu bingi wabula okusingira ddala yabadde yakusiima n'okwongereza ku maanyi ago ge mutaddemu nga BanaUganda mbasibudde nja kubalaba ate mu programu endala yenze kanka Emmanuel Peter mweraba